bogerera bingi, but there are people that are grateful, especially the artists that are featured on that list. And of course, omukubo abasinga okuba nti basanyufu okuba nti bali ku list eyo ye mukulu gwe bayita Vyroota. That young man has sung so well last year. I think he has proved beyond reasonable doubt nti he's special. Era Bebe Cool recognized his presence in the game. Nam featuring ku list ye. So we had to look for him. Yadabalala bogera bingi bo abali ku list. What's their reaction? He's grateful. Echenjawulo kyagambye Bebe Cool ebintu bina oba bagulireyo atandika okubiteekamu emmotoka byongeremu just ebintu ebityo list yongerwa okuweebwa ekitiibwa nti webucha omuntu n'omuteeka ku list n'omuwayo kirenjirova ng'ekyo ne Vyroota. Anyway, let's listen to conversation ya Vyroota and his future ku list yeno. 2023 ndowooza abasinga bamanyira kulimba lwa ndi bulungi. Ndi bulungi enzita n'enkuba mmalawo. Enyimba nyingi zenkubye, enyimba nyingi ezakabya ate ezisinga nyingi. So ndowooza 2023 bwatyo bwe yaggwako era bwaweddeko ne tuyinga 2024. Nze nali nkisuubira. Nali nkisuubira naye sisuubira kya Bebe Cool kunteekako ne nali nkimanyi already nti nkoze nnyo okutuuka Bebe Cool okunjogerako. Era sali nnyo surprise. Naye I appreciate era nina ne video gye nakoze nga mu appreciating Bebe Cool big size. Kubanga kiba kyakabi nnyo okute like it means a lot kubanga Bebe Cool akuteekako list. Nalaza lingi lwa nsonga yanyaniriza mu industry ate nga n'ekirala naye nga wamwenge gyayogeramu akulaga nti omubi gwayogerako amutegeera. Nze mba ntunula nnyo ebintu bya interview ebyo, ntunula nnyo nga omuntu ayogera ate n'abantu bambala baboogera. Omukulu Bebe Cool era ayogera ku luyimba lwange olwa Risk. Naddako ekitwafuna ssente waliwo omuntu eyagamba nti kuliko ne Joiranda mu background. Ndowooza ye nga Bebe Cool yali ayogera ku Vyroota ng'egyo gy'ayogera ku nze teyakiwa nnyo budde. Okitegeera naye nga tuliko abantu babiri ne Joiranda. Omuyimbi okubeera ku Bebe Cool's list kikugattako nnyo lwa nsonga baba bagenda kukwogerako ate abantu baba bajja ku-appreciatinga time gy'otaddemu ku music omwaka gwonna gw'oba okoze. Okitegeera omuyimbi obutakuteeka ku Bebe Cool's list kikulaga nti oba olina okwongeramu amaanyi. Ne Bebe Cool naye agamba nti bwe mba sikutadde ku list tekitegeeza nti tokoze wabula yongeramu ki amaanyi. Kumaze Bebe Cool sinza yamugamba nteekeko. Actually nze Bebe Cool mbadde simusisinkananga nako soogerangako naye nange nalaba bulabi nti kiba kitegeeza oba olina obakwongeramu maanyi. Nze mungi entegeere yange neyanziza nnyo appreciate okunteeka ku list yo naye engeri gye wandikikozeemu mbadde nsaba afadhali ampeeyo emmotoka. Anyigeyo ekimotoka awo ampayo ekyalufaadi awo. Ate kati takyagivuga yasoogamba nti omimbi juka engeri gye yananyiriza mu industry. Asobola okungamba nti kati kankuwe emmotoka oba nkuwe muwala wange oba ekintu kyonna oba nkuwe muwala wange. Ate kati yeetagamu n'okuguluminga. Kiba kyetaaga okuguluminga so okumva muwala ne muguluminga okumuwandiikira ku buyimba namulida n'eddoboozi eddungi ye just yakutereza mu buterezi eddungi. Vyroota big size ajja kukubira kubyata. That is what I'm imagining Bebe Cool is if he's watching. Naye akaana kano kyovola bw'obwana buno. Anyway, that is Vyroota for you. One of the most outstanding young boys that have made it impeccably in the industry last year. We wait to see what 2024 holds because you see, embiro okuzitandika siwe bazimaliriza. Okitegeera it is easy to start the race. Nemisinde mingi nnyo ekyo si kyekikulu tuyinza okuwaga naye the loudest noise comes ng'oli ku climax gye ziggwera eyo bonna abo kyali consistent ng'okyabatwala ate emizira gibeera gy'amaanyi gisingako gino egitandika oba ontegeera. So that is what I want to see Vyroota this year.
Sagala emizira ngikukubira ennyo 2023, but njagala ngikukubira ennyo with the longevity you're going to you prove to me. Era I pray you work more harder because okikoze. Don't disappoint me. Njagala musigale nga mupika abaana bano abazze with good music. Kale, away from that, ladies and gentlemen, yesterday nabalekedde emboozi ya Mike Mukula ekyuma kyagirinyeemuko. This guy, of course, he addressed the issue of a sentence ze bawadde